Bwebagobaganya ku nnyanja naye yajjamu omutima okugamba nti edda twekuumiranga ebyennyanja byaffe. For example nga Mugangu, kusubira Mugangu baali beekuumira ennyanja yaabwe ng'era ebyennyanja bikola ki? Naye okuva gavumenti lwe yayingiza amagye ku miriro okugamba nti okuggwayo okulisibwa lyonna. Naye kati ogenda bugenzi kange n'entega liifu n'enva. Abantu okuvuba obubi byebasobola okukola okufuna n'okubanga biri ku nsonga. Kati ono ayogedde nga consumer. Nga consumer waki? Ansa za mwezi nsanyusanyuma. Olaba ansa zonna zikola ki? Ziri diverse nti buli nga. Kati ono ayogedde nga consumer. Nga consumer waki? W'ekyennyanja. Tezi wali obutimba n'avaayo. Talina sente zikola ki? Zisibisa ly'ateerya futi 28. Kuba eryateerya futi ku myalo egyali gisinga okukola obulungi. Eyinza okuba nga yali namba 2 mu myalo gya wano. Ekiggwako era Mugangu nga weba egaddewo bweti kuba egyo emyalo gyonna Mpenja nekuba kudda mu bulembe bwatirali. Nagenda ku nnyanja bajjakukwatirayo. Kati saawa zino ekyakola ki? Ekyavaawo. Abavubi bennyini nabo baatuuka ekiseera naye okuweza obutimba katugeze obutimba 30 naye nga akatimba kali 7,800. Stopista mva Nangoma landing site mu Mpunge sub county Mukono district. N'olwaleero ku makya amagye gabaddeyo leero nga 8 Gwokusatu 2023 gatulugunyiza abantu ne tulekayo nga bakubye amata 3. Naye we batuuka ku mwalo bo temubabuuzako. Bo bajja babuka bubuusi we balaba adduka bakuba ne masasi. Amagye agatutulugunya gususi kati we batawaze ekiro abasuula ku mwalo kati nze ninayo ku distance esuula ku kambi siri mu kambi. Nawe kanga kiro nga amagye gakunkonkonako tigulawo bakwese wano obutimba. Ng'era tuwa omusolo ng'era ebyennyanja bye baagala bye tukola ki bye tukwata. Naye obuzibu bw'omwami ono bwayogeddeko obw'abagagga. Empewo egenda n'ebeera okwo ku nnyanja. Kwegamba neetawaanya abavubi ogenda okwekanga nga bali mu kitundu ky'abali kye baakola ki abagagga kye baagula. Empewo ng'ebatutte bagudde eyo ne bagwa mu nsanafu ez'abasirikale. Mutuuse mutya wano ne babasibireyo okumala ennaku mmeka? 2. Oluusi n'ebyennyanja bye bafunye ne bayabo. Amanya Aisha Lugumwa Antula Kiyoola. Nze ekinnenyamiza ennyo bannange twalyanga ebyennyanja byaffe ebyedda. Ng'otuuka n'awaka n'ogamba abaana bonna ng'olaba bawunya empuuta. Naye okunyigirizibwa kwe tulina ekyennyanja kati kirimu ayisi tekikyawunyanga mpuuta bw'ogamba ti ngiwunyeko mu ngalo tekikyawunya. N'okuwooma tekikyawooma. Tunyigirizibwa nnyo ku nsonga eyo. Agamba ekintu kiweddemu kinaabuuse nga kisuzemu ayisi. So wakyamanga awaka nti ennaku zino twasanze nti eryato lya Mukene terikyakkirizibwa kuvuba nga omwezi nga tegunatuusa nzikiza mu ssaawa 5 ku 6. Era we balisanga ku mazzi ng'enzikiza ekoma ssaawa 3 ssaawa 4 balikwata. Kati ne tufuna okusoomoozebwa okwo nti musobola otandika okuvuba omwezi nga gutandise. Embeera n'ebeera mbi, empewo nga nnyingi, amasonko nga mangi, okyonga. Kati n'ogamba akansooka ennemereko ndabo ba kana akazikiza akasooka n'afunayo okwo. Naye ogenda okwesanga ng'ate bakukutte nti lwaki ovubye ng'omwezi gukyayaka. Musajja ajja ow'amagye n'akusanga n'enkolongo 2 oba 3 n'akukoona emiggo n'akukwata n'akutwala naye nga kyateeka teri enkolongo eweza 5,000 enkolongo emu. Ekyo obutali bumanyirivu mu bantu bebasindika eyo ndaba nga nsonga nnafu. Ow'emmamba wagenda otega emmamba eryato erya fuuti 28 okuva eno mpaka ku kisenge kuli tesobola yingira kitoogo. N'olwekyo nze okwemulugunya kwange kuli nti ku bantu bebateeka ku mazzi kwali kubulako omuntu w'ennyanja yennyini nnyini
alina omumanyirivu nti Kange Veronica nga ndi munnamateeka oba pleader n'ekitongole kya Network of Public Interest Lawyers e Makerere. So tubadde tubabangula kubabuulira permits bazifuna batya, bazijjawa, bani abalina amaanyi oba obuyinza okubagoba ku mazzi, okucekinga ebintu byabwe, omuntu azze okucekinga ku mazzi ayeetaga kubeera na bisaanyizo ki, ayeetaga kiki ky'osobola okumubuuza oba gw'amaanyi agago gwe nga gwe gwazze okwenfoosingako gakomawa. Then also tubalaze nti bw'obanga okoseddwa obanga waliwo omuntu atutte ebintu byo wajja osobola okugenda okufuna obuyambi. Tubalaze nti kooti wano weekoma kyesobola okukolera era n'omusango ogubanga gukusinze bino byebibonerezo byosobola okukola ki kooti byesobola okuwa. So olwaleero gwe mulimu gwe tubadde tukola wano nga tebannaba kutunda bintu byo by auction. Naye abakyala bagambye ekituufu kiri nti ba officers bajja kulaga nti no bakunoonyeza naye tokola ki tolabika batunde ebintu byo sente zo bakole ki bazirye tujja kuzirabako kubanga Margaret Nakato nze coordinator wa Katosi Women Development Trust. Akati nze abantu bonna kati abali ku myalo obuzibu badde basinga okusanga kwe kuba nti no amagye okuba gayingira ku mwalo gabadde gayina okukwasa amateeka naye gayitawo mwe gali gayina okukwasa amateeka envuba embi ne gabanga gagenda muno okutulugunya n'okuba nti no abantu tebalinaako obwogerero. Kati bwe tuba nga twafunye etteeka lino eppya kyetugezaako okulaba nti no abakyala twagala balitegeere etteeka biki ebirimu then basobole okulaba nti no baba balina omuwaato basobola okuba nga basobola okukozesa etteeka lino ne beewolereza si nti no oli ajja buzi mu nnyumba yo n'akugamba nti no nsanze wano akatimba akavuba oba akatimba akakyamu then kanyingire mu nnyumba yo ndabemu oba mulimu akatimba kaki akalala oba zino sente ziri emitwetwewo zavudde mu buvubi obukyamu ebyo nabyo nabadde ebikolwa ebyo nga biri mu myalo nga abantu batulugunyizibwa n'abakyala kati tulabye. It may not be basically nti nvuba mbi yokka naye mulimu ne dynamics endala. Abavubi abali ku nnyanja bali bameka over capacity. Ennyanja feyinza okuba nga erina abantu bangi abavubako okusinga namba eyandibadde sustainable eyandibadde evubako okusustain the stock biomass n'okulaba nti tusobola okuvubamu naye nga recruitment negenda mu maaso tubeere ne stabilization yeeyo. Kale tetujja kissa nnyo ku kintu kimu kyokka naye essuubi n'okugumya abakyala muteeka eppya ndijjawo nti bw'oba olyetegereza liri highly conservative liruubiridde okuruuting out envuba embi okwempawalinga abavubi okwenyigira mu kulabirira ennyanja n'okubawa n'okubajjukiza obuvunaanyizibwa mu kulabirira ennyanja yaabwe basobole okuba nga bagifunamu. Abakyala abasinga babeera nnyo mu actually ku value chain buli ku node mu value chain ya fisheries waliwo omukyala abavubi mu balabi erya balina amaato abavuba mukene abavuba empuuta nga ba proprietors naye nga bawa of course mugagga yagula eryato n'ateekamu obutimba n'aliwo omuvubuka n'agenda n'avuba oyo aba mukyala yadde tayingira mu mazzi physically naye akola ki aba muvubi kubanga ali mu business eyo. Basalwa kubanga kati waliwo obuzibu obuli ku nnyanja nti there is a significant risk to fish bakola fishing trips ne batafunamu naye